Mokotoka ku yunivasite Makerere Kyabazinga Busoga Gabula Nadiope IV si kulamuza emidala gy'aboolese mu kukuza olunaku lw'ennimi enzaaliranwa mu nsi yonna. Emikolo egiteekeddwa minisitule ekikula ky'abantu wansi w'ettendekero ly'obuntubula mu n'essaayansi w'embeera z'abantu essomero ly'ebyenimi ebiwandiiko n'ebyempuliziganya. Omukolo gwetabiddwa Katuukiro Dr. Joseph Makerere omumyuka wa Chancellor Makerere Professor Barnabas Nawangwe saako n'omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule ekikula ky'abantu Dr. Agabuutikidde. Kyabazinga asinde n'atongozza okusomesa olulimi olusoga ku yunivasite Makerere n'ekigendererwa eky'okwongera okutumbula ennimi enzaaliranwa. Dr. Gabula akulira ettendekero ly'ennimi ategeeza nti olusoga ze zimu ku nnimi zigenda okusomesebwa ku yunivasite Makerere. In 2024 academic year, Lusoga was added to our language menu and we shall be honored later as we launch it. Shire byakutaaga omwogezi w'enjawulo annyonnyodde obulungi bw'olulimi oluzaaliranwa nga luyamba bangi okuwuliziganya nga bayita mu nsonga ez'enjawulo. We know that every language encodes unique ways of perceiving reality, solving problems and relating to others. Ate Professor Helen Nambalirwa nkawala akulira ettendekero ly'obuntubula mu n'essaayansi azioba Kyabazinga Busoga bwaweeyo basale abayizi basome olulimi olusoga. Tufunirayo ku scholarship abaana abasoga abateesobola badde basoma olusoga basobole okujja okukabula obubuddu mu basoga bannayibwe Busoga. Ye Professor Nawangwe ategeeza nga yunivasite Makerere wetumbudde ennimi enzaaliranwa nga basomesa Oluganda, Oluswayiri, Luwulunya, Kitalanga n'Olusoga balugaseeko. Over the decades, we have expanded our curriculum to offer teaching of languages such as Luganda, Kiswahili, Luo, Lwenyakitara, Ateso, and Busoga at undergraduate, master's, and PhD levels, making significant strides in the academic study and the elevation of these languages. Ye Dr. Agabuutikidde ategeeza nti ennimi nnansi ziyamba okussa obuntubulamu mu bantu era asabye amaka ennimi zino zoogerebwe. Let us encourage families to speak indigenous languages at home. Let schools integrate them meaningfully into curricula. Let media houses broadcast in local languages. Let our youth see pride, not shame, in their mother tongues. Ate Dr. Joseph agambye nti abantu bangi balowooza nti okugenda ennimi zaabwe kiba kyakyalo so nga balina okuzaakala n'okuzeenyumirizaamu. When we are talking of mother tongue, instruction in mother tongue, I could see a lot of ignorance in this country, where people think that instruction in mother tongue makes you lesser than any instruction in English. Ye Kyabazinga ategeeza nti ennimi enzaaliranwa ng'olusoga ziyamba okutuusa obubaka eri abantu ab'enjawulo yeebaza Makerere olw'okusomesa n'okutumbula ennimi zino naddala olusoga. Ntwala omukisa guno okwebaza Makerere yunivasite olw'okuteeyisira okusomesa n'okutumbula ennimi zaffe okusingira ddala olusoga. Ategeeza nga tekinologiya bwateekeddwa okwesibwa bulungi mu kusomesa okubangula okuwandiika okukyusa ennimi okuva mu ddala kisobozesa okutumbula ennimi ez'enjawulo. We must embrace technology as a tool to document, teach and promote our mother languages through digital archives, online dictionaries, literature, mobile apps and e-learning platforms. Bw'ate akubiriza abasoga okusoma olulimi olusoga beewandiise bafune obukugu e Makerere. Tukubiriza abasoga n'abantu abangi okwetanira okusoma olulimi lwaffe era muyite mu bungi mwewandiise mufune obukugu. Maria Nantombwe yakusakidde guno ku lwa Bukedde TV.